Yes, za musoro as if obo yagala oba tuyagala awo wetulaze. Waliwo omuntu mangambe naye pasita lwaki temutuyamba omusajja n'atatuukiriza bintu obulumi nga bungi. Ani akuyamba? Ani akuyamba? Nga gw'otudde. Tugenda bisomako wano leero. Kwagamba nga gw'otudde. Ani akuyamba? Waliwo abaatuula mbu Museveni n'abayamba. Genda obabuuze ki kye baliko kati. Museveni freedom fighter musajja yatulwanya yagamba no I'm not a servant of anybody. I'm a fighter who fights money for his beliefs. Bakuyambe. Mujja kusituka mulimba. Bwe bana amala okukuba jeke ne bakutwala eruzira. Olw'okubeera ebikebe by'ebimuli ku veranda ku baraza ku lubalaza mbuna Amini yagamba mbu on what on veranda ku baraza on veranda I will go to a chair mbu ku baraza jagenda entebe ku kisaawe on veranda I will go to a chair wamaka tugende mu politics Bannakibiina ki National Unity Platform nga bo bagirumiza mannyo balemeddeko bagamba nti twagala abantu baffe mwali Museveni be wasibira obwereere ng'obalanga ebyobufuzi awamu n'abo be bawamba n'obuzaawo nga negibuli eno tetumanyi watuufu wa we bali. Olunaku olwaliwo Paalamenti ezzeemu okutuula naye bannakibiina ki National Unity Platform baganye okutuula mu Paalamenti nga bagamba nti ensonga yaffe tennaba kugguka. Twakkaanya nti ekirituuza mu Paalamenti kuliba kumala kulaba ku bantu baffe abo abaabuzibwawo na bwe gutyo bagambye tetugenda kugenda mu Paalamenti. Wabula olw'akazito ke batadde ku gavumenti omwami omu yabadde yawambibwa gye buvuddeko basobodde okumusesema wabula mu kumusesema anyumya ebintu byayiseemu anyumya engeri abantu abo gye baamuwambamu era ng'afuddeyo n'alumiriza nti abaamuwamba baali ba SFC wabula mu kumuwamba bamubuuza ebintu by'atamanyi nako. Bamubuuza enteekateeka za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ye z'atamanyi nako. Bamulumiriza nti Kyagulanyi Ssentamu abagulira boda ne bazigabira abaana abagenda okulwanyisa mwami Museveni. Kino kirekawa akulira akakiiko akayita akalwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda. Omukyala Maria Muwangalye yavaayo n'agamba nti tebawambibwa buwambibwa wabula bwe baba bakutte babakwata bukwasi mu mateeka. Era n'abo abaabuzibwawo nga negibuli eno tetumanyi gye bali nti bo si bannayuganda. NUP boogera bwogezi kuweza muwendo gw'abantu abawambibwa. Bw'owulira emboozi y'omulenzi ono wamma tolema kukkiriza nti abaana abali mu makomera ago bangi nnyo awamu n'abattibwa bangi nnyo kubanga engeri gye bababuzaawo omwana Mukama yayamba n'okomawo oba n'olema okudda olw'ensonga gye baba bakuyisizaamu obubi. Tuwulirize emboozi y'omwana ono tutegere n'ebigambo bya Maria Muwangalye ani mutuufu ani mulimba. Katumalo genda mu politics. Nsoose nani eggulire liri n'eritaliko kakwakulizo. Ebintu era byengenda okubawa bigenda kubeera bya bukakafu. Musambo mwaka guno twakulaga emboozi y'omuvubuka Alex Kaiwa ab'enganda ze gwe bali bagamba nti yawambibwa ab'ebyokwerinda. Kakati mu kiseera ekyo ensonga baali bagezezzaako okulaba nga bazituusa ku poliisi naye nga bakyalemereddwa okuzuula amayitire g'omuntu waabwe. Wabula kitegerekese nti Kaiwa abadde mu nkomyo oba abadde mu mikono gy'aba byakwerinda era yateereddwa ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno. Kakati ono alumiriza nti yatulugunyizibwa eyo gy'abadde ng'akuumirwa era asazeewo ensonga ze azitwale mu kkooti yeekubire enduulu asobole okufuna obwenkanya. Musasi waffe katuwa ebisingawo ku ggulu lino. Tuwiiki nnamba n'ennaku nga 2 tetulaba muntu waffe twetaaga buyambi banaye mutuyambe. Bw'ati Rita Namwaya mwanyina wa Alex Kaiwa bwe yalabika ng'alaajanya bekikwatako
okulaba nga bayambako okuzuula omuntu waabwe. Bwe twakolera emboozi eno mu gw'omusanvu Kayiwa yali amaze ennaku ng'abuziddwawo era nga bano ensonga bazitwalako ne ku poliisi. Kati ffe twatandikira nno tugenda ku poliisi ya Kireka, tutuuka ku poliisi ya Kireka batugamba tebasobola kukola musango ogwo nti amagye gakoze eki gamuwambye. Kye basobola tuyamba batuwa gundi ya missing person era naffe gye tubadde tutambulirako. Wabula wiiki eno Kayiwa yamaze n'ateebwa era twafunye omukisa okwogerako naye. Muwulirawo n'atuddizaayo olutambi ku byaliwo ku lunaku lwe yakwatibwa. Awo muwulire wunya nga bali ku patro bali abasajja nga 11 nga bambadde uniformu ez'amagye nga ziriko ekigambo SFC. Ne bajja ku galagi nezuluka emabega wa galagi ne bajja ne bankwata ne bagamba afande nkoze eki. Batandikirawo kunkuba ne baŋŋamba obaddewa ebbanga lyonna ne mbagamba mbeerawo lwakubanyonyoka leeti. Oluvannyuma agamba nti yavugibwa n'atwalibwa ku kifo kyajja okumanya nti kyali kya SIU. Kyalumiriza nti yatulugunyizibwa nga bw'abuzibwa ku nkolagana ye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina kya NUP. N'oba omusajja gyali muleeya n'atandikawo kunkuba mpi n'atandikawo kunkuba bikonde nga mbadde giravusi n'abba mugongo mwonna n'etandika okujjula amabwabwa bwazinna gyensituka ne baŋŋamba mwana guganyo tuwulira amazima. Bobi Wine akulira pikinozi w'abaana ne beekalakaasa. Bobi Wine akuzimbira amayumba agasulwamu abaana n'obamanaginga mbuno nga bagenda ne beekalakaasa ne bakumo ne basulamu ne bagamba asiina kimanyi jasi kimanyi ku Bobi Wine mukwano gwange ate ndudde nga mugoberera nga nze ate mwagalanga muntu talina ssente zampa. Kayiwa agamba nti oluvannyuma yayongezebwayo ku kitebe ky'amagye embuya yagamba nti baliko bye bamusuubiza singa atandika okubakolera. Baŋŋamba nkolagane nabo bampe essimu bampe ssente banzimbire ennyumba Kyagulanyi ampangisiza banzimbire ennyumba nkolagane nabo naye nsigale nga ndi wa Kyagulanyi nsigale nga mbega ewa Kyagulanyi ngenda mu meeting ne mbakubira essimu nagamba lwo meeting weeti ne weeti ne mbagamba sijja kisobola kuba nga nze mbeera busy ate omulimu gw'enkulo wa Kyagulanyi si bye bino muno byakubega nga nze mmanyi kimu gya simuwagira nga nze muntu. Wanaatubulire bye bamukalaatidde nga bamuyimbula. Baŋŋambye nziriro naye tebampadde ekipapula kyonna naate baŋŋambye baddamu okunda ne Kyagulanyi bajja kunsiba ebisumuzo byange babisuule mu ttooyi. Ng'ayita mu munnamateeka we George Musisi Kayiwa ateekateeka okukuba mu mbuga abatwala SIU ekireka ne CM embuya mu kkooti olw'okumutulugunya. Tugenda kugula mu kkooti enkulu wiiki eno ejja obujulizi bwonna twamaze okubufuna. Tulabe nga ekisooka tusaba ebiragiro bya kkooti nti bano bamenye mateeka semateeka bamenye n'ebiragiro bya kkooti. Ekirala nga tusaba aliyirirwe era tusaba ne damages nti baleme kuddamu kukikola ebintu kubanga tukola kungukumantu baleme kuddamu kukikola kulinnyirira amateeka mu ngeri ey'ekigendere bwegatyo. Byewe bijjidde ng'ab'oludda oluvuganya bakyeremye okudda mu ntula za palamenti nga bawakanya ekya gavumenti okugaana okubako kyenyega ku nsonga z'okubuzaawo abawagizi ba kibiina kya NUP n'okulinnyira eddembe ly'ebibiina by'obufuzi. Ai Mukama tusaasire, ai Mukama tusaasire, ai Mukama tusaasire. Omwoyo gw'omugenzi wangadya guwanize mu mikono gyo ai Katonda wangadya wumule mirembe wangadya wumule mirembe. Kati yokirika wa wangadya abasoma be basinga obusiru. Olabye abaana ba NUP bwe batulimba mbuno babawamba. Kali owanjagala otukolereyo tubuulire walaba kyeyo wamma tokole ekyagundi kye yakola loya Jakana babuuza loya Jakana walabyeyo ki? Buli omu ajja kumala kwegenderayo. Siyogera taata yaŋŋambye ensirike kuba agenda kuteesa n'oli bambuulire ekiddako lwe baateesa lwe baamubuulira ekiddako gy'alimiranga. Olwaleero nkubiddeko
flashlight naye nga ali mu kirasi abadde ali mu lectures nga sisobola mufuna mutunoonyeze Kalyoke oyo mwana Alex mumutu Kayiwa mumutubuulize bye yalabayo ne be yalekayo kati omwoyo gwa Wangadya lwaki Mukama taguulwa muza kisa ayayayayayaya naye mmwe Katonda yagamba ngenda kuswaza abantu nga tebalina kye boogera. Human Rights Commission police yagamba tetusobola kukola kintu ekyo tugenda teekawo missing persons. Mu Isaya 5:9 gwe tubadde tusoma wiiki ewedde yagamba emisango bagikyusa mbu missing persons. Tetusobola kuwandika mbu n'amagye gamuwambye. Kalyowa webale muwulire. Bayibuli egamba nti buli muntu Mukama amuwa ekirabo nga ekisa kye bwe kiri ng'ekigera ky'okukkiriza bwe kiri. Mukama yawa omusajja gwe bayita Lumbuye ekigera ky'okukkiriza. Jjajja n'ayogera ekigambo kino. Secretariat pulezidenti wange Kyagulanyi buli muntu yenna akwatibwako mu mwegendereze. Omuntu yenna bw'akwatibwako n'agenda ebitundu 7.5 ku 100 badda balina COVID. Temubeesiga nnyo. Kayiwa muwulidde kube bakwata abakomawo nga bali tulu ku 100 bali 25. Sigambye ekyo nze kyannema okwogera newankubadde nali nkimanyi kyannema ng'ekigera ky'okukkiriza sikirina. N'olwaleero sikyogedde nkwotinze Tica Lumbuye. Byonna ebiddirira bibere ku ye si ku nze. Nkwotinze ye bulijjo akyogera sebo ye akyogera n'asigala ng'atambula. Naye sebo nange nnyina bye njogera nga netasobola kubyogera. Nze ndi NRM naye aveeyo akyogere. Aveeyo akyogera alabe.